Omuteesiteesi omukulu Minisitule y'Ebyensimbi Dr. Gobi Ramadhan ng'ayita mu mikutu gya Minisitule y'Ebyensimbi egy'emitimbagano yategeezezza nti gavumenti si yakuddamu kuvujjirira mikolo nga ku nnaku z'abakyala n'endala. President Museveni wakuyitanga ku mikutu egy'empuliziganya. Kati olwaleero omusumba wa Victory Church Namuŋŋonna Bishop Herbert Buyondo mu kuwayamu ne KTV asanyukidde enkola eno ng'agamba nti gavumenti yali yalwadda kuba bannansi emikolo gino babadde tebagifunamu. Ezirya ssente nnyingi eza gavumenti oli ne bamugamba supplying ebintu n'aleeta ebitenti n'aleeta ebizindaalo n'aleeta ebiscreeni abantu ne bateekawo ente abantu ne batajja nazituulamu oba ontegedde kubanga abantu balina basasulira busasuliza okubatikka ne batandika okumobilizinga abantu bajje baleme okuswalira ku mukolo. Nze ndowooza nti ekyo twalwawo dda egyo emikolo omuntu wa bulijjo talina waafuniramu abantu ba bulijjo kye beetaaga ze services. Asabye baminisita obutasambira kiteeso kino nkuuli nti kuba kibeera kiyamba eggwanga okukekeleza ensimbi ezandisaasaanidde ku mikolo emirala emikulu. Kibayita kisanja no sleep kwe baana nga kabineti ekiyisizza kubanga okubeera nti treasury ne minister of finance ereese ng'ekirowoozo PS wa finance ng'akireese ayinza okukireeta naye n'atuuka mu cabinet ne bamukuba kubanga bangi ennyo balina interests zaabwe. Buli omu ayagala omukolo omunene gubeereko mu district ye alyoka alage nti ako. Some of those government officials balina amakampuni gaabwe mwe bakolera ssente mu ezo events. Why do we have to enrich one person ng'abantu abamu bakaba? Ono era agasseeko nti n'omuwendo gw'abaminisita gusaana okusalibwako nti kuba si be balondoola entambula y'emirimu, Pulezidenti amaanyi agasse nnyo ku babaka ba Paalamenti abalondoola ebitundu bye bakiikirira. Agenda kulondoola ebintu ebyo. Ekisooka society yayonooneka bwe balaba minisita ngazze abantu basuubira ssente, which is very dangerous. Naye nga ssente olwedde bazisindika dda ku district okuggyako nga buli nsawo ya minisita agenda giteekamu ssente nga minisita alina ogikolera accountability, which is very expensive. Tasobola kikola ekyo. Nze mbadde nsuubira nti ba MP be baali badde ba monitoring ebintu mu constituencies zaabwe nga baba tali mu cabinet ali mu constituency era nga waliwo n'ebikoleddwa kiri kye bayita constituency development fund baali badde bakizaawo for that matter era nga no MP alaga ne gyazitadde ne parliamentary scorecard ndowooza baali gizizza. Ono era akukulumidde omukulembeze w'eggwanga ku nnonda y'abaminisita ng'agamba nti abalokole tebalina baabakiikiridde mu kabineti empya. Ffe ng'abalokole sinnalaba we baatugambye nti weewano nti we tujja kakati tulinda mu bino ebiddako ebya wansinsi pulezidenti atulowoozeeko tumuyambeko okulwanyisa corruption. Otherwise bw'anaakirekanga bwe kiri ffe tumanyiddwa nti ebintu tubyabya tujja muyambako okwasaayasa byonna bye bakukiddeyo wansi eyo. Ku nguzi ebadde efumbeekedde mu Paalamenti, musajja wa Katonda agamba nti abantu ba bulijjo be banenyezebwa olw'okulonda abantu babatamanyi na buvunaanyizibwa bwa Paalamenti wabula nga balonza kinyumo. Paalamenti ya 11 ewedde esanze ekizibu nti abantu ababadde bonna abasinga babadde bayiga. Speaker abadde muyiga, ba MP abasinga bajja ne kibuyaga aba opposition, aba movement nabo balina ebyabatawaanya byali bingi babadde ne ka pressure akafaanana bwe kati. So Parliament eye-11 nyinza okugamba nti eyinza okuba nga etusaze nga tufunye twali tusuubiramu. Asabye Paalamenti ey'omulundi guno obutalowooza nti bagenda kukola ebisukkulumye nga bwe balowooza wabula basale amagezi okulaba nga bayiga obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Paalamenti. Bajjewo okulowooza nti bagenda kukola ebintu oba ebiri extraordinary ebisukkuluma kye balowooza. Basale amagezi gino emyezi egisooka 6 bayige ekyokukola. Kimera David yakusakidde eggulu erino ku KTV amalindirire.